Ngoyogedde ku nsonga y'okubasasula mu bulamu. KASUKU kyaliwo talina magezi. Nze sirabangayo musajja nze bannanga omuntu anyambye mu buzibu. I will always and always respect that person. Olunaku lwokera ku makya n'okola statement 3 ez'obusiru buli muntu n'atandika okubuuza bulijjo musiru bw'atu talina magezi. Kati KASUKU alina statements ziri ezi wadde bya bulijjo beddira bonna ajja abikola ze yakola ku mama Fiina zaamufuula omusajja atalina magezi mu nsi. Yes, Anita Among. Olunaku lwa leero tuzze kwogera ku bintu ebiri mawulire naye nga tetunnagendayo njagala mbaanirize oba mbanjulire. Yes, company etukyazizza wano bagiyita Ziada Beauty Salon ekyasinza okukola Omunnayuganda mu nviiri wano. Okitegeera tebakolera nviiri wabweru wano bagenda kukola nga ka esi kakufuuwako akawewo kakufuuwako kuganga buli kintu kiri dede. Yes, osobola bakubirako ku namba yaffe eyo ndowooza mugiraba wansi awo ngitaddewo ejja kubanga mubafuna bulungi. Twagala n'okuweereza obubaka mwe mwenna abazze nga bawagira bakyali baffe abatuyamba okutambuza programs zino mulimu Dream Holiday Homes nayo weeri Mpombo Restaurant okitegeera waliwo gye bayise Homeland Agency abo bonna bakama baffe baba bafacilitatinga programs zino okugenda maaso. Olunaku olwo leero tuzze kuwogera ku nsonga ezigenda maaso mawulire naye nga kuno tugenda kusookera ddala ku Anita Among. Oyo mu butuufu teri muntu abadde amanyi nti ssaawa zino Anita asobola okubeera ng'ali mu under house arrest. Okitegeera soka wenjoyangirira abantu tugende maaso. Yaman abatulaba oba abatuuliriza mwenna gye muli nga musangibwa mu nsi ez'enjawulo okugeza nga America, UK, abali Australia, abali Abu Dhabi, Dubai, abali Saudi Arabia, abali Nafaabo, abali batukazaaka erinnya Kadama, abali China, Japan, England, everywhere. Moya tubandiza nnyo amanya n'eddoboozi bambita ku Zoranks Kawandula bigambo omusajja atere atamu n'abasekondiri bada ennyumba 10 okuvamera nga sakyotagada bakyala balinaanyawo sedefu kote bwe kimu kisanga mu nze rasta ate kubya drug ate nga ndi musajja atamu akantu andi samboy omwana wa mama 228 straight away from Kawempe Bombo Road mbambajjeko mukono. Yaman tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo olunaku olwa leero nga bwe nabagambye ensonga za Anita obadde ozifollowinga. Of course omuntu ayagala eggwanga lye buli kimu ekyapeningawo mu ggwanga oba olina okuba ng'okifokasinzeko era ng'okifaako. Kankubuuze essebo wali okirowoozezaako mu biseera by'akalulu akawedde nti essaawa zino Anita asobola okubeera ng'ali under house arrest? Bw'oboze ng'ogoberera ebyafaayo omanyi Omuganda agamba amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde. Banji bayinza olutegeera naye bajja dutegeera mpola bw'oba olutegeera weekako okole ki olutegeere. Lwaki bw'oba ozze ogoberera omanyi ffe tujja tubala nti omubanda asigala mubanda nawankubadde omukolera okitegedde. So bw'ojja olaba ebyafaayo bya Uganda abazze bakolaganako ne gavumenti ya President Museveni ebbanga lyonna abasinga abazze bamusaavinga era emmaliriza gye bamalirizaamu okitegeera nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi gwenjagala ennyo Robert Kyagulanyi Bobi Wine yagamba nalumansi kyoba omanya byokola binjire biweddeyo yazza abayimba ba nalumansi n'agamba nti ozze okolagana n'omusajja naye ng'okimanyi omusajja oyo muki mubbi naye g'okolagana naye nti bano ba Anita Among bo baali balooza bye basoose kati nga ffe abantu abagezi oba abazze balaba ensi bw'etambula ne tugamba no time egenda kubanga ikola ki ngejja kubanga Anita Among bangi bazze bamwogerako Waiswa Mufumbiro yamwogerako Mulya Nyama yamwogerako okitegeera Kyagulanyi yamwogerako onofuna lwakuba nti abantu tebayiga ne kati ffe abamu twali tubimanyi nga tumanyi kijja kuba kaba kaseera okuba nga Anita Among si asoose. Kankubuuze mu butuufu engeri omukazi ono gye handlingamu campaign ze yalekangawo constituency ye n'agenda mu nkuŋŋaana za Museveni okitegeera era nga buli muntu ali 100% sure nti oyo ekifo ky'obwa speaker yakise kiwalinga dda olwa byazaakola ng'alaga nti diehard wa Museveni oba diehard wa NRM. Ekintu kino kyakukutte off guard
wabadde tosuubira nti Anita Among agenda kuddamu okubeera speaker twogeze mazima omanyi mu nsi muno kibi nnyo okulowooza nti osobola okubeera omulungi okumala ebbanga lyonna kyokulaba nakugamba nti omusajja omugezigezi yagamba nti omuntu asinga okuba omusiru ku nsi yo yalooza nti asinga okuba omugezi mu nsi yonna era yo musiru asookebwako oba ofuna bulungi ebiseera omusajja gwe bayita Tamale emirundi omumanyi omugenzi yagamba nti NRM eringa Katonda nti Katonda ne bw'omuzimbira kyakya akutta ne bw'ozimba omuzikiti akutta ne bw'ozinoowessa naye amukola ki amutta kitegeeza talina gw'ataliza oba onfuna byenjogera nange nkozesa ku bigambo by'omugenzi Tamale emirundi yayogera sagala munfune buki yagamba nti NRM eringa ki Katonda nti Katonda ne yazimba omuzikiti afa nenga twaligambye nti yazimba omuzikiti yandifudde example omubaka nabbi sallallahu alayhi wasallam nkuzako mu dini katono yandibadde tafa kubanga yali atuukira ddala eddala eri ewa Katonda naye yakola ki yafa nti NRM bweto eringa Katonda lwaki ne bwokola ebirungi byonna omusajja Frank Gashumba yagamba President Museveni bw'omwagala ennyo akutamwa ate laba omutyawo era akutamwa kitegeeza omuntu yenna omuntu nga mubandabanda bw'omwagala ennyo atandika okwekengera kano ng'ate njagadde nnyo olina kubeera wakati kati yawe olina kuba ng'oli goloza lwaki bagiribati mu Kenya bawangaddewo gwe kankulage kyogamba Anita Among yasinga nnyo Kadaga okwagala Museveni naye Kadaga alinga yali 50-50 ng'ayagala Museveni naye nga luusa ate naye ono ye yagenda lufwaya nti yajja n'amaalo kubanga teyali yava mu FDC kati kankubuuze goloza Museveni fala nedda goloza fala teri fala kufuga myake ate Museveni wenkugamira nti lwaki si fala Anita Among yali mu FDC si wekiri bukyogera Museveni yagenda kakasamba wamwagala nnyo okusinga gye yali teriyo omuntu yenna mu banda osobola kulya mukama w'olukwe n'olowooza mbu ye agenda kukwesinga 100%. Ebyo just bano ba Anita Among bantu bakulu yes ne bakozesa bias. Gwe tolowooza nti Anita Among okumujja ku bwa speaker oba Museveni alina byayagala okuyisaawo mu parliament ejjaawo maasaawo kubanga n'omuntu gwe bagenda okuteekako naye yali mu sikando z'amabaati naye abadde mu corruption no problem nga Anita Among bw'atayisaawo di program za Museveni kila nazazisiza utaya kaise teka juzi wa ante gwe Museveni wakatomotegeera oyo gwe bayita Museveni omutuufu president Museveni yo kastomisiza weteka kankubuuze ani yalonda nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi yenyi Museveni bwe yamala okukola byakola Jennifer aliwo yayogera na bingi nnyo Museveni ku Jennifer yamulemesezza n'okuwangula mu Kampala kati bano ba Anita Among bakimanye nti wewe abakola bibakola nga babikola bannansi bagenda tuka ekiseera nga kati kankunyumize nze ku ntegera yange gye ntegeramu ebintu nenda bajembera bamu bannaye banasonyo bwe bambira babubi oba nga njogera bubi sivoola muntu sivuma muntu nenzo okusinzira bwendaba President Museveni ayina ezanya jazanyamu zaalawe amuzanya atya ajja n'omuyisizaawo byayagala onfuna bulungi bw'omala omuyisizaawo byayagala kati okugeza gwanita waliwo FDC noga nti okyuse nodde wa President Museveni n'amala n'ayisaawo amateeka ge gonna gayagala kugayisaawo kati n'amala n'akusuula n'osigala mu bbanga kati Anita Among ani ayinza omwagala tewali sesuubi kuba agenda tukayisa nga wa Museveni taliiyo ng'ate ne mu bantu taliiyo owuliddeko amawulire agafulumya olweggulo lwaleero mbuno mu constituency ye gye bayitaani bayitayo batya maama ng'eyinza okubaayo by election esobora mbu mwalimu ebitatuukiridde ebukeddeya abadde bakugamba abadde Anita Among ekisooka Anita Among oba yajja n'amaalo nze simanyi abadde abba ssente z'abasajja nga natuka time ebimu ku byasiso muzaalira ebizibu ayagadde okulya nayagala natandika okusolobeza okusinga ne bakama be ekyo kyembadde njagala okukubuuza olowooza Museveni okusinzira ku byabadde ayogera recently tukimanyi Museveni mulimba ne byayogera akola birala naye okusinzira strategy ye gyagamba mbwe saawa zino ayagala kufuba kulaba nga alwanyisa ngozi gwe tolowooza nti nno engeri Anita gyabadde extravagant kugula ngoye za bukadde 5 just for one event okugula emotoka ez'ebbeeyi agulidde bbaawe Rolls Royce yegulidde Rolls Royce ebintu byatambuliramu biri extravagant enguzi tolowooza nti nno bye bireetedde Anita Among obutamalaako kisanja kyakubiri kubanga
tukimanyi bulungi kina ba speaker ba NRM babadde bakola ebisanja bibiri okuvirira ku sekandi nodda kwani ku mama waffe webusoga Kadaga lwaki ona alemereddwa nze nsuubira tosuubira nti nno nguzi emulemesezza okumalako ebisanja bino ebibiri esobola okuba enguzi naye wasobola okubeerawo nga waliwo behind of the scene gwe kyotamanyi lwansonga Anita Among si yasoose okulya enguzi mu ggwanga Uganda exactly osiwe kiri nti abantu bangi abalidde ki nakakati bangi nga abaali amabatu we babakwata ddi just waliwo ekyaba kyankalanyiza nga babaki ng'alabika ayagala kuva ku tageti yaabwe ku mulamwa gwabwe ne bagala Katonda atandise ova ku muki ku mulamwa oba onfuna bulungi naye ekirungi Museveni wa President Museveni amutusasulira Anita Among ne wankubadde ffe tetukkiriziganya naye President Museveni naye kirungi ali mutukwatira ku balabe baffe kubanga Anita Among akoze kyamaanyi onyigiriza abantu ba struggle bannansi olwo yagamba nti make sure those Baganda they don't get numbers okitegedde kati ebintu ebimu bigenda kubanga bijja byapenigawo ku bantu naye Katonda abasasula lwaki Katonda w'omunaku teyeebaka naye ate bwe babanga Anita balina kye bamupulangidde bwe babanga Anita balina kye bamupulangidde oba kumuwa bwa vice president gwe tolaba nti yakivument yo sakivument fere tulina buzibu oba bamu vice president oba speaker bamujjako nabo bajja bomujjako nga sawa yali bingi nnyo bibasobola okujjako ne bakujje wali omugaati ne bakuteeka gwoloza nti bakutadde watuufu naye nga kawannala okitegeera naye alamu kibawo ekyokuyiga nti obukulembeze Katonda bwakuwa obukulembeze bubeera buweereza si kunyigiriza balala ebisoboka bikole ebitasoboka bigoleke oba nfuna bulungi mulanga olina ekifo kyolimu nga kyakunyigiriza bantu kireke lwaki onyigiriza bannansi tuddeko ku Namere owe Masaka tolowooza nti ebigambo Namere bye yayogedde birina engeri nabyo gye byakyankalanyiza strategy za Anita Among omanyi nze bamusanyufu naddala ng'abantu ng'abo nga beekuttemu sibalinaako buki buzibu Namere kikyatakoze be Masaka ekisooka akalulu ke Masaka yabbakabbi yakawangulira mu kooti ng'avutyanga kaki yatta abantu oyo Namere ne taatawe kuba katika nkulage abantu abafa e Masaka atoli we Masaka genda mas abantu abafa e Masaka yo mukalulu ka Namere nake kalunga aka musajja wange kerettaji tolomanyi buwendo nega bakugamba amaje gazze ne gakuba abantu ngatega ba Namere ga minister Sempije bamulanga ki okisegira nze ndowooza nti Katonda alina esasula gyagenda osasulamu abantu ababajja bakola ebikolobero ku bannansi nawankubadde tetulina maanyi na buyinza bwatuusaako bye batutuusizzaako ye Katonda agenda batusasulira nti kati Namere obadde oyogeza ng'alina enjogera gy'ayogeramu ng'alina akamanyiiro ng'ayogera nga bw'ayagala ng'alaga ensi baagikwata buli kimu kiri mu mikono gyabwe muganda wange engo bw'eba ng'eri wa neyimba ng'eri mu kulya naye ngeri mukulya embuzi ya neighbor nga ng'osinika mannyo bw'ena emalawo embuzi ya neighbor egenda kujja ekwate ku mbuzi zo Namere abadde alina engeri gye yeeyisaamu siganyi yalayidde okufuuka MP naye ng'alina engeri gye yeeyisaamu ate ssa wansi ekitiibwa ky'omuntu ali qualified okubeera MP w'ekitundu ng'alinga buloga amala gakuba amala gavuma ekisooka saamwagadde ekisooka Namere talina mpisa osegeera talina mpisa endeeyisa gyeyisaamwe eraga nti alinga ng'eyakulira mu mbeera omanyi abantu abakulira mu mbeera y'ekinaku abaana baggetabo be balina ebigambo nga bitawooma okitegeera Namere alinga eyakulira omunaku ennyo kyokka nga tetukimanyi taata we minisita ebbanga lyonna okitegeera ayogeza ayina byayogera kyova olaba Ntambi yali yamulagula Frank Ntambi juzi yakola akantu n'amulagirwa n'agamba Namere n'asiba ne ssente nagamba Namere bw'atuuka mu gw'omunana nga MP sente zitwala nakalaba ate nga byafa ebigamba Namere bw'abadde ali eyo bw'anaaba akomewo agenda kudda nga tasobola kulayira kubeera MP wa yalayidde nga bagenda petition emugoba mu parliament egenda kujja bagenda mogoba nkubuulira teeka wameka abiri kubanga ekisooka talina mpisa ayogera nga bw'ayagala awemula kubuulira byeko MP wawadda ku guli n'abuloge nga n'awemula
Okitegeera so ebimu kubikulaga obukulembezeewo enjogera gye weeyogeramu n'abantu ekitiibwa kye weewanga omuntu so ebintu ebimu bigenda kuwapeninga ku bantu lwanneeyisa yaabwe naye kirungi nti ababakolako beebo bennyininyini ate abadde bakola ebikolwa byo ku bannayuganda nga bo basanyuka. Namere alinga eyakutte mu Philippines. Yes, era yalumbye yanikoze ono Kabanda. Kyokka Kabanda yenna oba yalinga namba kadeide wa Mhozi. Ye namba 2. Ye namba 2 wa Mhozi. Era bakugamba y'omu ku bantu abasinga tweeting yagambye Twitter zonna Mhozi za tweeting ezibira ku Twitter ya Mhozi. 80% Kabanda yabeera aziteekayo. Bwe tulowooza nti nno oyo okulumba Kabanda ng'ate Kabanda ayinza okuba nga message ya Mhozi gye yadelivarinze okubeera nti nno tetukyawagira Anita Among ono n'avaayo n'amubuukira n'aleeta mbusimanyi wakawulidde kano mbu yatwala omukazi ng'amwambazza omukazi wa Museveni namugamba enamba 2 wa mukazi wa Kyagulanyi yagamba mukazi wa Bobi Wine. Gwe tulowooza nti okumusiba kwavudde kweyo spark nti ono yayagala okutanishinga erinnya ly'ekintu bano kye baagala okuzimba. Ekisooka asoose ne yeeyita olw'okuba taata we minisita yalowooza nti amaanyi balina mangi nnyo okusinga bamuwozi. Tosobola nakugaa tosobola kwenkana bikata bumpi ne bw'okootakoota otya kati gwe ne bw'obaani tosobola kwenkana muwozi mu gavumenti ya Museveni kuba muwozi mutabani wa Museveni. Kati gwe minisita taatawo just a minister okategedde kati Namere yalowooza mbu engeri taatawo gyali minisita bamuwaddeyo aweefc 2 3 agenda kumanyira buli omu kati yagenze n'amanyira Kabanda gw'amanyira ate ye gwakubiri wa muwozi okategedde Kabanda gw'amanyira ye gwakubiri wani wa muwozi. Kitegeeza byonna Kabanda byonna byaleeta bya deliveringa direct from Muhozi. Kati gwe obitapingamu obistopping ensala egenze kukulema abasajja balina amaanyi bagalina lwansonga be balina buli kimu ffe tuwogera bino bintu betwogerako tubyogerako kubanga tetubavuma tetubavoola naye tuwogerako ku biri mu ggwanga. Kati bano bannamere baali balowooza amaanyi balina mangi taata we minisita bamuwadde obusirikale 3 bonna avumye buli kiramu ate nze binsanyusa nze sirina buzibu nabyo ebyo bintu bwe gakolekwa bawulire bulumi Namere yenna gyali basooke naye bamusiyage akiwulire kubanga abantu bakola ebintu bakuba na Uganda bannamere nga batekenagguka okitegeera omanyi Muganda gamba lwayagaliza mukakitaawo lutta nnyoko naye akali kumeeri ali mu firi bali mumusomesa Lunyankole kakirabe kaduula nnyo akakazi e Masaka wano bannange kagenda ne kafuna oluvubuka luli awo terutegeerekeka lulinga lwana si lwana oba akasajja kakulu bukulu keebuzaabuza bwebuzaabuza naye kamanyidde buli muntu bannange kazi ka Namere kamanyidde buli muntu e Masaka wano. Katonda wange kakinaguka nga bali mu kkooti bannange nga babbye akalulu k'oyo omukyala Allahu akbar naye Mukama Katonda tali ati yagenze n'akuba olugalo omuki mumwagwaggoonya kati ali eri bamutadde ku fulampeni batugambye mbuno Namere bamusanze n'obukadde obuwumbi 2 n'obukadde 4 mu nyumba ye anti Namere mbune n'Anita Among bali bati bali bata anti Anita Among bamusazeeko n'amuteeka ku arrest ne balyoka bamuchekera rasta ne balyoka bamuchekera omanyi bajja n'amaalo ne bobo gaggawadde otya tosobola kugaggawana kulaga bossi wonti ze nnina nnyo oba babbisa maalo sente zibbe ne beeramu amagezi gwoza Kadaga munaku kyabugaga kya Kadaga kiki wali omulabi kyoka Kadaga munaku gwe tabakako munaku kyoka Kadaga talina motoka z'akabi wamulaba mu motoka kye yakabi etiisa sebuguze roziroyizi obusobozi obuzigula bulina naye obumbi 3 biliyoni 3 mu miliyoni 3 ogiguza osinika mannyo bakulaba gola wazimbe ennyumba maka galinga 2 just wakajja okubeera masomero Katonda wange abadde mbu yegabira sente nga nayo radio yebukede yagigabira omusaala nga ate radio ye abasente bagamba tabono fara omusajja ya tweeting anagamba Rozi neyange sijitulanga namu ne tata wange tagitulanga can you imagine okitegeera neze ndowooza nti just byekwaso bayagadde muchekinga out babekoze bayisaawo wanga mulabe wo mwaganya bw'obanga okolebwa boosi wo
ne bwoba ofunye sente zitatolaga nga bosi nti omusinzi obugagga ogenda muleetera endowooza nti oli wakabi oyagala muyitako okitegedde oguze Rolls Royce ya biliyoni 3 mu miliyoni 3 omanyi sente ezo ezimanyi abasajja abaluka ne bagamba gwe kankubuuze oloza bajiri bantu bukenya banako oba oloza bafala si bafala abamu muloza jiri bantu yazolika si zoro yategere n'ensi tebagireetako maanyi agenda muzikirabu akwata ku bikazi ku gwe noloza mbufala si fala omanyi bagamba omuganda agamba amaanyi ameemanyi galina omukulu gwe gammisa eggumba nti yagenda nayerega naloza nti oli wagamba musajja aka yafunyedde eggumba kumbe takola ki toddiranga tutandikanga kweraga ensi yonna notandika ogiragamba olina kati Anita Among wakati ebiziga abyesiiga ata mukazi wa twali awo abyesiiga tekikyamukwata ku lususu alabiza Abannayuganda ennaku just emyaka nga 5-6 gyabadde Bannayuganda bakabiza amazima. Yes, bannanga batulaba bwena tusinzidde wano ku Ziada Beauty Salon ngagambye gwe wenna ayagala okukola enviiri enamba yiyo weeri mwe mwenna aba holiday homes, dreams holiday homes bakafulwa okubeera ne short stay houses, short stay room wano mu Dubai basangibwao Albaraha Mpombo restaurant bantu baffe nnyo naye ontwala ddi ku Mpombo nende akamera tugenda ontwala sebo aji Mpombo nampa kumera kubaka kati olaba titujja kubeera nga wano sebo tunyume mboza aji Mpombo sebo olunaku lumu ntwalayo aji Mpombo sebo kijja kugwa kiwedde yes ne Homeland bakafuluba okukola visa wano mu Dubai era namba yaabwe weeri wano gwe wenna ayagala okukola visa bakoneko akasembayo kenjagade tuogereko leero omukulu waliwo omwana mulenze yazze wano e Dubai SB4 Media yazze Dubai nawulidde mbu yazze mu holiday actually nasoka kulaba interview ye nga gampulira nkoye ebintu bin stressinze issues eziri mawulire ze stressinze mpulira njagala genda ko Dubai mama Fina kankubire gundi nakubira omuntu a processinga visa ye okitegeera abantu amu bagamba SB4 bayina mu engeri ne mama Fina ate mama Fina yomu yabukingira SB4 Media okujja Dubai okulya sente goloze kito kinangeri gye bayinza kiconnectinga ko ne kiretera ne mukyala wo oli okwongera okumanyira okakasiza ddala nti waliwo embeera wakati wa mama Fina ne ekisookera ddala SB4 musajja mukulu yasukka emyaka 18 mama Fina aba mama wange mwaka aba mama wange tanatoka kunzi asuso kuza tanatoka kunzi zukuzoyo okay. Mama wange kitegeza muwe musoro muwe ebitibwa mbikanga bimeka nga bisatu so katuwema muwe ebitibwa mbikanga bisatu mama Fina kisokera disappointing cause waliwo bintu sometimes byakola social media ne binyizamu mama Fina nze siwe togwenda limanyi mama Fina oyo mwagala nnyo lwaki mwagala Samo awaina wayamba mukko abantu. Komanze jagala nnyo omuntu addiza ku kitono kyalina bannansi. Kati ne muwamu respect yeyo. So, nenga matesi before ngeri gyali musajja mukulu. Ne mama Fina abantu bakulu. Sagala nnyo kuyingirira nnyo nkolagana yaabwe. Be bamanyi obulamu bwabwe bakutambuza lwaki. Nti Anita mukyala wa SB4 Media. Be bamanyi omukwano gwa lwansonga nti omukwano gonna buli wokera ku machana oguteeka ku social media. Era bina kugwera kuki. Ku social media so nti SB4 yamanyi mama Fina jamujje na waja amutwala kyobola bayalondawo nagamba ku Anita ne mama Fina ani akola ekyamanyi mu bulamu bwange kubanga abakazi tubazaalamu abaana butuma tubazaalamu abaana sijja kugamba nti mama Fina ne SB4 Media beyagala newe bankubadde beyagala nze tebikola ki tebinkwata naye enkolagana yaabwe weeri enkolagana yaabwe weeri mu mbeera yonna obeetya kubanga mama SB4 asolokera kumanja nakutuza nakunnyonnyola mama Fina byamuyambi nga gotosola muyamba yadde nekimu okitegeera so bwabanga ayina enkolagana gyakolagana ne mama Fina ey'enjawulo be bamanyi naye tukimanyi bulungi nti ekintu ekikwatagana ku family ne bwoba oyina mukwano gwotwa otya you always defend your family SB4 Media tasobola kugamba nti bannange bwe babanga mama Fina bamwena ngeri gye bamulowoleza lwaki simwesonyiwa n'ensiga z'amaka gange yadde kale batamwagala namwesonyiwa kubanga you always defend your family kale bandowooza oluse y'ekisiru I don't know
Mama Fina ne Anteira ni asoko kubeera mbulamu bwa SBF. Simanyi. Mama Fina bwabanga yasoko kubeera mbulamu bwa SBF media. Anteira najja. Nkugamba ebigambo byange bino. Simanyi oba Mama Fina mukazi wa SBF. Sikimanyi kuba tebatugamba. Bw'olina endowooza endowooza gy'olowooza matoli wadde ng'olowooza nga bw'okola ki nga bw'olowooza kuba omutwe gwo gugosigwange. Ukategedde Mama Fina asobola okubanga ayina contribution y'amaanyi yakola ku bulamu bwa SBF media okugeza nze nina omukyala yankuza n'asinga famire ye ekizakitire waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo ng'asinga famire yo anaakuzaalira n'abaana nga takuzaalidde baana buzaalizi kubanga okuzaala abaana buli muntu asobola okuzaalira abaana singa aba afuuse mukazi wo. Okay, kigeze kati kankubuuze maama wo akuzaala opuliza bulungi bwe mama kugamba yalondabe mama wa kuzaala asobola okuzaalira abaana nedda mukazi wa asobola singa mama wa kuzaala tasobola mukazi wa kuzaala tasobola nako okantebye mukazi wa azaala abaana nesi akuzaala. Okay, oba nfuna bulungi omukazi bw'akeera ku makya n'afa kibi okunfuna bulungi omukazi wakeera ku makya n'afa kibi era olumwa n'omwana wakeera ku makya n'afa kibi era okola ki olumwa era osobola ozaala omwana omuki omulala n'omukazi osobola ofuna omulala. Maama bw'akeera ku makya n'afa olina maama omulala gwosobola ofuna tekisoboka. kati waliwo abantu abamu nga batuzaala mu bulamu omukazi akusanze tugeze osanze omukyala mukulu nga Mama Fina n'alaba ennaku yo naga omwana ono bambi munaku nakuza kuzolankisa akuwabiridde akuweeredde n'okulanga omusajja n'ofuna omukazi buli kizibu kyonna buli kizibu ekigwawo nga ne ku mukyala mwe we yali azaala tomanyi na sente ezamuzaaza gye yazijjuwa zijja Mama Fina n'azikuwa oyo Mama Fina aba afuuse maama wo mu bulamu. Kitegeeza mukyala woono naye alina okubaako waakoma ku mukazi oli. Okay, nti nze sigenda kuleka oluusi Mama Fina olw'okuba mukyala wange asuubiriza ebyekisiru. Okay, oluusi akontributinze kyamaanyi abantu abatuyambe tugenda basasula tutya mu bulamu. Ng'oyogedde ku nsonga y'okubasasula mu bulamu KASUKU kyaliwo talina magezi. Nze sirabangayo musajja nze bannanga omuntu anyambye mu buzibu I will always and always respect that person. Naye omanyi omusajja okuvayo naga woba wampa ebitwala simanye miliyoni 2 yasooka nti wampeerera okay yampeererako simisita emu n'ekitundu bwe yatuuse wano n'agamba ne kano kankabagambe yampaayo miliyoni 2 nga nfiiriddwa simanyi jjajja wange ate tajja mawulire n'agamba nti namuwa miliyoni 2 ez'okuzika. Is KASUKU a human being? Anti oba amulumba bubumbi. Anti nakugamba luli omusiru asigala musiru ne bw'omugamba nti tunaabe nga muvudde empeerero muzze kawempe agamba nazze enkoza eki naabi ebimu kubikufuula omusiru atategeera bye bigambo bikuvaamu mu kamwa. Omanyi omuntu nga baliwo abantu nga balungi nga basirise naye nga bw'ayogera ebigambo bisatu ogamba singa yasirise. Kati abo BaKASUKU be basajja abalungi nga basirise nawankubadde bo balowooza nti bagezi kubanga mu nsi muno n'omusiru agaggawala naye omusiru ate asobola otakuuma ssente naye nga n'omusiru akola ki agaggawala. Kati bano BaKASUKU okera ku makya ne bakola akantu ka YouTube n'abeerako n'adiscuss nga yasoma amawulire n'omusiru asoma okitegedde nti ate n'omusiru akula. Kati bano BaKASUKU bwe bajja ne batuula waneno ne badiscuss ng'emboozi eno n'eno buli omu n'alooza bagezi ate nabo ne balooza baki era bagezi. Olunaku lwokera ku makya n'okola statement 3 ez'obusiru buli muntu n'atandika okubuuza bulijjo omusiru gwatu talina magezi. Kati KASUKU alina statements ziri ezi wadde bya bulijjo byeddira najja abikola ze yakola ku Mama Fina zaamufuula omusajja atalina magezi mu nsi eno. One, omuntu yenna nga yali akontributinze ku bulamu tukaaliyayo waliwo ebintu ebijja n'ogamba no nawankubadde kino ntaako kyogerako ekyo kankireke nze ninagamba nina abantu mu bulamu bange besobola kudiscussingako ng'oyo ye ne bwekola nta ne bwoleta emboozi wano gatwogere ku gundi okugeza nze ng'okedde ku makya ng'ombuuza ku Abudumulasi ne bw'oli mumbuuzako ebigambo 100 mwaga sola mwogerako mu kamera kya kisiru Abudumulasi yadde ekigambo n'eki kya Abudumulasi era bwe tutuula wano buli kirungi kyonna kyogera ku Abudumulasi anti nikugasira wange omusajja mulungi nga Abudumulasi kubanga nalindidde ku kikumi kye okategedde negamba no okusinziira Abudu ku bye yankola nekino no
awo embozi yabo lweyo sijja gyogerako yo nedda. Okay? Naye gwe bokera ku machano ganti mama Fina yamperera. Yes, bwe yakuwera kwa musiima naki. Nkale kano kankabajukize yampa n'obukadde bubiri ng'afiiriddwa jjajja wange bombokera ati kamana once again musiru nnyo KASUKU talina magezi. Omuntu ayagala ku machano akuweerera diguli mbu musema yembwa yagamba bwa jjaji kime kati agikime mugasa eki. Gwe wamba oli bulungi ogagga wadde olina bulamu bulungi because of mama Fina. Oloza mama Fina ezo sente tasobola zigula mu kizimbe n'azigaggawalamu. Naye yalaba ng'oli momboze oli mulekwa tolina yadde ekyolina. Nagamba omwana ono kamuzaale. Okay? Nofiirwa jjajjaawo n'akwata miliyoni yazi. 2 n'azikuwa. Wamba mu kifo ky'okulaga okusiima waddamu kumumanyira waliwo ebintu ebimu nga tetulina bidisikaasingako. N'osirika n'ogamba eyo emboozi ya mama Fina tenkwatako. Eyo kanjireke njerekereze era nenzija nonkyaza negamba mwana mbuuza ku birala ebyo tetubikola ki. Nga wenjogedde ku KASUKU onyiize nnyo. Kubanga nze obulamu bwange nyigira nnyo omuntu atalina magezi, nyigira nnyo omuntu atasiima, nyigira nnyo omuntu atajjukira, nyigira nnyo omuntu atategeera. Naddala nga ekyo ekintu kyonna kikoze ku muntu eyamuyamba. Kyobulaba nze nakuganze nyigira omuntu avuma nnyina. Nyigira omuntu avuma kitaawe mu mbeera yonna bayamuwera oba teyamuwera nze tebinkwatako. Nze gwe kasitokera ku makyano oyisaamu kitaawe amaaso. Okay? Mbasi sobola kudiringa nawe, that's why nze nanyigira nnyo chicken ne muvuma lwaki. Nze sobola kera ku makyano envuma tata wange oba yamperera oba teyamperera. Ozilonga nze nakula. Okay? Nina emyaka 25. Nkyakompola ennyako tata wange obutamperera ndi musiru. Kati ku myaka 25 nze neekoleddewo ki? Kuba nange nafuuka musajja atuuka musajja nga alina emyaka 18. Okay? Tegereza njoka yakuweerera. Taata wa ataakuweerera tomuvuma. Wabula lindo fuko omusajja olabe ebizibu byagana kitaawo kuweerera. Kati nze kasita obeeramu ebyo nze nawe tetulina ddiiru yonna. Kati KASUKU nze ne KASUKU tetusobola kubeera n'amboozi ezimba yadde. Lwansonga omuntu atategeera mubi nnyo, omuntu atajjukira mulaadi mubi nnyo. Abantu nga babadde bawaana KASUKU. Basiru era abamuwana gye bali abagwagwa kyoga nze nange ndi musiru nga bo. Nze sisobola kuwa musiru nga bo lwansonga nze nakuzibwa. Nakuzibwa omukadde yankuza yambuulirira. Nangama omuntu newabanga akuyambye akantu katono bwe kati. Nga tonna tunuulira bibi byonna byakoze. Katona tunuulira kibi kyakoze sokoddira akalungi kano. Omusiimerwe kyogambe mwana. Na wakubadde onnyiizizza nnyo naye ku lwekino kyewankolera. Kyovola baffe batugamba omuntu nga talina ddiini tomwesemberezanga omuntu kasita agamba nga ati nze sirina ddiini muviire. Kubanga abantu tusonyiwagana olw'amadiini gaffe nogamba singa sibadde musiraamu. Alovini abadde ajja kumpulira ne ku lw'eddiini eno kamuleke. Yes, abatulaba mwenna banaye tugenda kumaliriza program tetwagala giwanvuya nnyo omusajja tumuleeta every single week emirundi 2 nga babulira ensonga ezigenda maaso mawulire tunga tumaliza banaye tubeegayiridde mujye mutuwagire Ziyada Beauty Salon omukazi akola bulungi enviiri otuuka awantu n'obutuufu hospitality gy'ofuna oba kuwerukaminga bulungi ebyokunywa mu kafiriji waliwo ebiri buli kimu kiri talativu customer care okitegeera yaman kakati soko yogere ku business tugende maaso tumalize. Ziyada Beauty Salon omanyi eyo salon nino gyogera kenyo nino gikuwa abantu mu maaso baganda bange mujje mutuwagire ku Ziyada Beauty Salon ndi omu ku ba CEO ba salon yeyo okitegeera mbeerawo customer care botuuka wali naawe ovaawo okkiriza nti bano abayaye bakola ki bayina customer care bakuwa customer care ne bakola ko bulungi ka wifi kiriya buli kimu ovaawo nga kwegamba naawe ofunye service ng'ofiiringa nti ndi waka okitegeera na wangu badoli Dubai oli mu kiyumba oli stressed wetaaga wantu osobola okujja ne bakusiba kavire magakuba ku mboozi omanyi kiba kirungi ogenda n'okolera wantu enviiri ng'awantu w'okolera enviiri mukwatagana omuntu n'akuzzaamu amaanyi n'akuwa ku mboozi ezzaamu amaanyi mujje ku Ziyada Beauty Salon enjala tuzikolako bulungi nnyo novaawo nga buli kimu oliyitidde mujje mutuwagire tetwagala kujja n'okutandika ebbaga bannange ate ndi bubi simanya ate olubuto lwegase mu biwoowo olw'okumusondere nedda mujje mutuwagire mu bizinesi ze tukola ndaffe tusobole okubaako engeri gye tweyimusa ng'Abannayuganda. Yes, katubasiibule baddange mwebale okutulaba mu subscribinge ku channel yaffe mu likinge mu following commentinga ku kisoga zayogeddeko bw'aba ayogedde ebyekisiru mugambe nze sirina buzibu yoyogedde affe tetugenze tetukkiriziganya nabyo bannange mubeere bulungi nnyo mweraba sign out.